Yes, for additive jimbani zizakade kano mwasibye mutya muri mutya ngana kubasa omusubscribing ate munyige ne kade ekiri makaga Pastor Roses Bugingo kikambwe bukambwe heddogiri makaga Pastor Roses Bugingo kikabuka amaka ayagaragale kawo ngana kwambi kutusako byonna bakitafa additive ono bamusulira omudagala makage eri ayejukira Uncle Ben yavudeyo ng'agamba nti musoke munetondere amujja kufuna emirembe Pastor Bugingo ekiri makage si birungi olw'ensonga nti kiraga nti waliwo ebintu ebiri mu nnyumba bibamusimbiramu abasinga bagamba lwaki Pastor Bugingo tasaba lwaki tasaba ebintu bino bikola ki ne bisaanawo ebisitaani Yesu n'abyokya agatambula galaga nti Pastor Bugingo ayagala kulekawo nnyumba eno ayagala kulekawo nnyumba eno ayagala kugitunda ayagala kugikuba bbeeyi ennyumba eno ekyali mpya eri bitundu by'ennamayumba bwetegeeza amawulire agatambula kiraga nti ekyagala okweta Pastor Bugingo otunda ennyumba eno bintu byamasitaani Uncle Ben yabudde ng'agamba nti balina okumala okumwetondera so ne makulu okuzaala n'okufuna emirembe mu maka gaabwe. Uncle Ben yagamba nti alina yirizi gye yasiba alina ekigudi kye yasiba kiyirizi n'akinyweza nga kigenda kukola ki kumalako Pastor Bugingo mirembe mu maka ge amaka ge nti gajja kumutama ayagala okugatunda nti makula ajagala n'okuzaala ayagala omusuulawo mukyawa lw'ensonga nti ajja kuba ayagala azaale naye nga tekyamwagalamu tagenda kimufunamu kubanga atukesa nga ayagala amuzaalire n'omwana akoleki alemu okumumuwa ati Uncle Ben agamba musooke munneetondere nze munkubira akasimu mpeereze voice note kiggwe naye kitali ekyo mujja kutunda amaka kati agatambula nti Pastor Bugingo ayagala kutunda nnyumba yeeno ey'ennamayumba bizibu na bintu ntwebire mu nnyumba kirabika bimulema edowooza okulwanyisa bimulemye okulwanyisa biganye amaka gakyali mapya nnyo nga bw'okiwulira amaka gakyali mapya nga bw'okiwulira abasinga bagamba ndowooza obaoliawo abantu abataasanyuka Pastor Bugingo ayingidde amaka gano nti olw'ensonga nti ensimbi ze baasonanga zaalinga za kuzimba kyaki ate n'akola ki n'azimbamu amaka ge abasinga bagamba nti obaoliawo amaziga gaabwe ge gamatera okuba akola ki emirembe gimuggwako newankubadde beekwasa Uncle Ben Uncle Ben yagamba temwekwasa bantu nti bamumazeeko emirembe olw'ensonga nti ssente zibali bamuwadde yazizimba mu nnyumba nedda temwekwasa bantu ebyo nze abikola Uncle Ben ye teyeegaana agamba ebyo nze abikola muneetondere bijja kutambula kiriya bijja kutambula bulungi oyo makula nze namusiba okuba nga tazaala n'agamaga nze nabawendulira emmandwa ebatawaanya mu maka ago bino ebintu bya ddala si byalaali si bya bulimba byalaali manyanga si bya bulimba bya ddala Pastor Bugingo amaka ayagala gakuba bbeeyi Pastor Bugingo amaka ayagala kugatunda abwetegeeza amawulire agatambula naye ng'ekyagala okugatunza abasinga bagamba nti biki abyokoola bimumazeeko emirembe maka eddogo limumazeeko emirembe maka kirabika ndowooza waliwo eyamusimbira omudagala oba yamuweereza ebintu ebitategeereka ne bikola ki ne bijja mu maka ge Uncle Ben yagamba nti abasawo alina abasawo be ab'ettabu abakabi abe yajja e Tanzania baakolagana nabo ebbanga lyamala mu Uganda nti yali alina abasawo be era akyakomuniketinga nabo era nti bano banamwetondera ajja kubira abasawo be abagambe nti awo munyambe mu bijjeyo ebinankani bye mwasindika makula mu mutaazaali oba azaala balongo oba azaala bana oba azaala bameka omulundi gumu yamanyi mumute kasita banamwetondera yagamba nti makula bonna neetondera ojja kuzaala abaana b'oyagala oba ozaala 5 mulundi gumu Pastor Bugingo n'omugubako abaana 5 aya basi nzi kasita muneetondera n'amaka mujja kufuna emirembe bwena mutaneetondere temujja kufuna mirembe era agambe nti soni makula tojja kuzaala Uncle Ben yagamba nti makula tajja kuzaala omwana alina obuvumu Uncle Ben alina obuvumu obw'amaanyi essaawa zino jjukira si ali e Canada
onaawulira essaawa zino ali Canada gy'awangaalira naye maama yabawonze n'abagamba nti mujja kufuna emirembe mu maka gammwe omwo nga munneetondedde. Mwampisanga bubi, mwampisanga ogusiimuula, mwampisanga bubi, mwampisanga ekyonziira, kati essaawa mukisasulire. Yagamba nti essaawa zino bali mu kukisasulira ate tebajja kukoma kukisasulira. Omanye ekintu ng'okisasulira otuuka essaawa n'okola ki? N'okimalayo. Nga bw'onaasasula omuntu ng'osasula oba looni oba banka looni oba bwe bityo ng'omuntu wamwewolako ssente ng'oli mu kumusasula zimala ne ziggwayo. Maama Uncle Ben yabagamba eziba ssente nga mugenda kuzisasula tezijja kuggwayo, mulina kunneetondera awo ssente ziggweyo. Yagamba nti eno si looni nti ojja gisasula eggweyo. Solution yange gye mbawa yakunneetondera. Omutaakola ekyo mwaba n'amanya bwe mutanneetondere. Kaakati nno ojja kuwulira ekinava mu by'ebiraka naye nga byebyo ebitrending akadde kano okutwalizaamu ku mitimbagano. Amaka ga Pastor Bugingo ayagala kugatunda, ayagala kugavaamu newankubadde ye tayagala kulaga nti waliwo ebimumazeeko emirembe, just tayagala gatunda butunzi nti agule amalala agasinga ku gano. Agenda mayumba ayagala agavaamu, oba ayagala kudda mu bitundu by'ekkololo, oba ayagala kudda mu bitundu by'emunyonyo, oba oliawo naye abasinga bagamba nti Pastor Bugingo togezaako okulaga nti just okooya obukooyi by'okola bye bikuli obubi. Era nga Uncle Ben yagamba nti tabalimba nti ayagala kwapugradinga nti ayagala kudda mu kifo kirungi katugeze nga ekkololo oba munyonyo. Oyo byokola bimazeeko emirembe nzaabisindika. Uncle Ben agamba ebyokola nzaabisindika. Tabalimba nti ayagala kwapugradinga, ayagala kudda mu kifo kinene kirungi koko okwawukana ku kyennamayumba nti ayagala kudda mu kkololo oba munyonyo. Nedda. Era n'agula ennyumba eyo kajja kuba kaweddemu. Oba si ekyo tujja kubijja mu nnyumba eyo tubitwale mu y'ekkololo. Wayi Uncle Ben agamba obusobozi bwonna abuyina. Asobireka mu nnyumba eyo naawe agizzeemu ne bikumalako emirembe, ennyumba n'efa n'ebeerawo nga tewaliwo muntu ayinza kugyesembereza. Ate n'akola kinamala n'abisindika n'ewa n'ekkololo gye baba balaze. Ebintu abikolera eri gy'ali, abikontrolingira eri. Zanya gwe n'okuzanya gwe n'abasajja. Eri abasajja abazibu jini ly'entwetwe. Eri abasajja abazibu. Iriza agamba iriza agina era yagitugga yagitugga ogututtu ogunene. Iriza eyo era nga yemazeeku bano emirembe. Bamuyita Uncle Ben. Yaba bagamba nze obuntu mbumalanga obutuze mbumalanga nja kubamalako emirembe bajja kuneegoga. Yagamba nti bajja kuneegoga, balina okunneetondera. Ekitali ekyo tebijja kutereera mu bulamu bwabwe, agamba Pastor Bugingo ne Susan Makula. Jjukira Pastor Jessica Kayanja naye yavaayo n'agamba abantu bano tebajja kufuna mirembe. Bombi babiri bikalo ebisaawa ebeerangira ne bayomba yabagamba temulifuna mirembe. Era Pastor Jessica Kayanja yalabula Pastor Bugingo n'amugamba nti gwe omukazi wamuswaza n'otamwetondera tojja kufuna mirembe. Pastor Bugingo tebina kutambula bulungi byadda newankubadde kale agezaako okuba nga yeegumya naye tebiirikkirire kati n'ennyumba yo baagala kugitunda nti baagala kwapugradinga naye sigamba nti babadde baagala okuvaawo kubanga obadde wabawa emirembe naye ebizibu bye bisusse ebyokola. Uncle Ben agambye nzaabibawenduulira muneetondere muwone ebyokola. Subscribe button jigene kale. Faadi TV Eugene mbere bulungi.